Eddakiika zino ziri 10 ezakaita ku ssaawa emu ey'akawungeezi oli ku 89.2 Emmanduso. Ndowooza musajja wa Kabaka Minisita likonze nkubuuzako nate olwali lunaku lwa bbalaza akasomo ziri mukaaga obwedda bannaye bazoogera bawalewale ate era omwezi ogwa January 2025 kulamusiza tusinziira mu masengere n'enkwebazo tuteeka mu bwesigo buli kaseera n'ogamba wasalawo okulaba nti uliza CBS otambule n'okumanya omwaka 2025 gwa speed kusaba bengo uliza ngo ina kakalamu owandiika ensonga zo ng'owuliza bw'owandiika ogenda okusalawo okulonda nga teri gwekwasa tinasalawo nzenzi nnyini ng'omuntu ebintu babinsomesa ku CBS funa akakalamu n'olupapula buli woobeera obenga owandiika ensonga zojja okujjukira kkiriza obagana tuyina okugenda mu kulonda 2026 tukoze ennaku 5 n'emyezi 12 mwaka gumu n'ennaku 5 olwa bwe buti nga 14 January tuvudde mu kalulu kitegeeza bakulu abagenda okwesimbawo bajja kutandika okwewandiisa mu May, June awo wonna, July, ogw'omunaana ne ogw'omwenda wonna ng'akalulu kanyooka bunyoosi. Atanatimba kipande totimba kubanga bano bakusookayo dda atanakutimba tanalaga bwagazi ekyo kireke. Njogera ku byakulonda kubanga eggwanga lyaffe tutambula kulonda etuyita mu kulonda kulaba nti tukyusa okulembeze ate nga mu 2026 tugenda kulonda ate era abalala genda tukulembere mu ggwanga lyaffe Uganda batufuumuula emyaka 5 gwanga ali eyo gwolonze nga teri akukase nnaku lwa bbalaza bingi badde mu ggwanga mubaddemu aba PFF ekiwa HFDC Katonga omukulu atuyisa akikulembera kyakutte mu ntebe Lord Mayor mulodi w'ekibuga Kampala n'agamba agenda kufaafaagana ne Museveni oba abayagala oba tayagala koti maaso eteeka okuvaawo balwanyisa Nalufenya neevaawo ayogera ebigambo bingi lukwaku n'agamba omulodi n'agamba kino oba oyagala oba toyagala tunagenda omwaka guno omwaka 2025 nga koti maaso yavaawo agambye omulodi Lord Mayor president w'ekiseera wa PFF nti likule kam Yoweri Kaguta amwise Museveni lyasigaza likokonyawonya bana Uganda lya court martial nze ndi ku reported speech ya Lukwago ngali Katonga naga nti Museveni asigaza kulimule ku kalino lya kubonya bana Uganda era ganoga nti obuzibu buyinza okugwa ku kifefe n'aba mutuusiza ku Lukwago ebyo yabyogedde naga nti buli ngeri yonna guno omwaka balina okulaba nga court martial evaawe makindye nagambye naga nti bo basanyufu nnyo aba PFF mukyala Kaluwa janida lumanyi erinnya Kaluwa gwe tabibula ebyobufuzi Masha Kaluwa ono nno nga yero yakulembeddemu enkya Besigye bamuleeta mu kooti naga ssentebe bamukisenkagale abakulembedde ttiimu yonna egenda okukoleza Kizza Besigye agikulembedde ye munnakenya Masha Kaluwa era bamuwadde ebbaluwa era bwatusema Kadenga president w'abannamateeka agaye musanyufu nnyo akubye emmeeza paka lwebawadde ebbaluwa okulaba nti Masha Kaluwa munnakenya nali ku minisita w'ebyamateeka Kenya ate eze wano lekola nti awoleza Kizza Besigye era nga enkya ku Olwokubiri mu court martial emakindye Kaluwa yini Masha munnakenya omukyala yagenda okuyimirira mu musango ng'atuma Lord Mayor mpafaire kati ye mukulu ye ssentebe bwe tuvuddeeyo Katonga tusaze tugenda wano bayitawo ate wano tugenda Kavule president wa nope n'agamba kakibeki guno akalwa kajja 2026 ko mwenna aba nope abasabe mwesimbewo oba muli ku level y'abakansala wayabe MP mwesimbewo mwenyigire mu byobufuzi mulenga musigo okulula Yoweri Kaguta Museveni agambye Bobi Wine nti ebintu bya mutani wa president wakulira amagye byalaba ku mutimbagano itabitwala nga byakusaaga yabitwalira nti ebintu bikulu nti bagala okunzita naye nze wendi Katonda ya Salons Katonda ya Nkuuma ebibadde Kavule bibadde Kavule ate bibadde awo mu ddalo lw'ebyenjigiriza Katikkiro naye abadde Masaka n'agamba kwekulakulanya kwonna abafulumye mufulume nga mukimanyi
nti ekirina okukozesa eggwanga lyaffe Uganda ye tekinologiya aliwo gwemba mukozesa muyambe ebyaffe ebyobulimi kuba kwe tuyimiridde ffe nga mu Buganda mwavuuka afulumye n'abakyala bawala mubenga mwenyigira mweyambisa tekinologiya aliwo okulaba mukulaakulanya abadde Kirumba yatikiridde abaana gy'abakiitira abaana nga Lusambu Lulamba abatendekero ya Ssaabasajja Kabaka eri Masaka. Komye mu studio olwaleero njagala gambifuna nnyo guno omwaka 2025 kkiriza obagana obenga buli lwogiwulira ng'olina akapapula n'ekkalaamu biki bye tugenda okwogerako tuliira mu bya kulonda kuba tuyita mu lya kulonda ng'eggwanga era ebyokulonda bino njala weeteeketeeke bulungi tugenda kutunula tugenda kutunulira ensonga njakadde nnyo gwali olikuba oli ku leediyo y'abeene otambule n'okumanya ennaku z'omu tezaali nnyingi omwaka oguwedde mu gw'omunaana nali mu lukuŋŋaana olwo ne mpandiika mu kitabo kyange diary omukulu akula ebyokulonda omulamuzi byabakama n'agamba nti ng'omunaana 2024 twali Hotel Africana ndowooza Hotel Africana enali Hotel Africana kuba Hotel Africana enyanguyira we nali awo n'agamba nti omwaka guno ennaku z'omwezi nga 3 paka nga 24 abantu mugenda kuzza enkala zammwe n'okwewandiisa tuli mu nnaku z'omwezi 6 bw'avaawo n'addamu n'aga nti abange yakita road map tukyusizzaamu kuva ennaku z'omwezi nga 20 January okutunga 10 February tugenda kubanga tukyusa abantu okuddamu okwewandiisa okutereeza enkalala zammwe niwawo tugenda okulondera n'akirangirira njagadde kukutegeeza kyoyinza kuba tukimanyi wabadde okimanyi weyala kutambula nakumanya naye era n'atugamba bwe twali ku Africana nti okulonda okwaggwa mu 2021 abalonzi twali 18,000,000 ninagamba kuno okujja kwa 2026 tuyinza okuba mbu obukadde 24 eggwanga limu abantu 45,000 naye wakati waabwo tugenda kulonda okutereeza enkalala kutandika nga 2 kyenaga ndifuna akakalamu kowandiika batandika nga 2 January okukoma nga 10 February bo tebababuulira kati byalibadde byabwe mwesimeredo y'abeene yalengera wala kati kwenze kwenkusomeseza 2 January wa ogenda okulondera olina okukimanya wakati wa 2 January paka nga 10 February tuli milioni 2 munyezi genda okulonda naye era nze nga munawo Kiso atunulira ensonga ya Kiso ye maama gye nazaalibwa gye nasomera gye nkulidde gye nawasa gye ngenda okufiira gye bajja okunzi kati wa Kiso nkwatako nnyo ng'omuntu wa Kiso tulina abantu 3,400,000 tulina aba MP 8 Ankole district eyina 3,600,000 batusinzaako 2 eyina ba MP 48 nga gwewandiika nti Wakiso bali 3,600,000 balina ba MP 8 Ankole eyina ba MP eyina abantu 3,600,000 eyina ba MP 48 era ng'owandiika nti abalondebwa obutereevu bayita direct bali 3,500 abakyala bali 15 gwekyo ng'obeera nakyo buli manya kyolimpa nina omukulu wano saba abuuze nsoboze kutuuza ssebo oyanjulira amanya go ssebo mukulu Medi webala kawungeezi k'olwaleero nate abantu ina basomesa guno omwaka kusomesa lwamaamu kuba byasinga bulijjo amiina ennene abewaffe bonna ebulemeezi n'essingo ne bannabusiro bakwebaza bagamba ki nzaani era omwaka guno ogwa 2025 ogese muto nemba nga nze ndidde empanga olw'ebbalaza olusoose mu mwaka guno mpya mbadde mukuziika ewaffe twafiiridde muto wa mita Christopher Luzige afiidde omukyala we Nabagala Namusoke Rose Maria Mary yafudde kati omusajja nanga nti owange kyatuyita ku mukuba byasi essimu neevuga Reverend bamuyita Agustin Kayemba musajja mubikomesi kyamuwulira konze kwekukubira essimu ebbanja anga nti ebbanja weeriri era yatutembeese mu kuziika nga muli eyo neevuga bayitawo Nabalanga Luwooko gye tubaddeeyo nangamba nti sebo yanguwa
kasita musajja wakatonga nti wenga sikyawula ebikomo byasi yawala konze gyali kamukubire ssebo era nzize era byebigere bino muli muteyo ssebo gye tuli ssebo abantu baffe bakwebaza era ne bagamba ssebo Mungu yeebale okuyisa mwaka omukadde ate n'okutandisa 2025 wa Bugombe era nga Wanduulu Bugombe era bwe gwali bwe guti nange bwe tuddayo emabeka nti mu kinaana omwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu mwana wattu yendeera bwe yali tweteekerateekera Desemba nga 10 ne 11 twalonda 10 ne bongerayo olunaku paka 11 wakati ebyaliwo oluvannyuma lw'emyaka 43 mwana wattu oluvannyuma lw'emyaka 43 bye twalanga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda w'ekiseera ekyo omugenzi Ezra Kikira mwana wattu n'omulamuzi Byabakama agaasaaka ge gattula akati ssebo twembeesa ensonga n'otulaga nti olwaleero mukulu Byabakama nga 24 Desemba yafulumya ekiwandiiko mu nteekateeka y'amawulire okutulaga nti bannayuganda ffenna abasuubira okuba nga tuli obukadde 24 nga bw'obulaze tugenda okubeera mu nteekateeka ey'okwezza obujja Made in Nsereko addayo erugungudde okuba nga gy'alondera oba agenda kuva erugungudde ajje Old Kampala oba agenda kujja ku Masengere Mengo ku posta wano tulondera kakati nno enteekateeka bwe yagifulumizza ennaku z'omwezi ng'era nga bw'oziraze ennaku z'omwezi zalina kubeera nga 3 January okutuuka nga 24 kati baakyusizzaamu abantu bonna ebyalo ebisukka 7,200 n'amagombolola agasukka mu 2,211 era abasentebe b'emiruka n'ab'ebyalo nga bamaze okuzzibwa obujja okuddukanya nti emyezi 6 bagenda kwetaba butereevu mu kuyambako ab'akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka ebyalo n'emiruka gyabwe abatuuze abawezezza emyaka 18 mu 2020 nga baalina emyaka 15 16 kati nga bamaze okweza emyaka 18 basobole okuba nga bajja ku nkalala z'abalonzi ate n'amannya ga Made in Nsereko agataawandiikibwa luli ku bulungi n'alemerezebwa okuba akalulu mu 2021 kaakati ne Made agenda kuluzza obujja amannya g'amatuufu nga bwe galaga kati ekiri mu ddiiro abatuuze tebannaba kubimanya bana abantu babimanyi tebannaba kukimanya kubanga bwali bwe buti Mau akolanga ki ye minisita w'ebyamateeka n'ebitongole ekiramuzi Byabakama n'abanga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era ng'agwa mu minisitule ya Norbert Mao atone kiryowa era oyo ye mulungamya w'amateeka bw'oba ebitatambudde bulungi bw'oba owaabira gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni kiryowa gw'oteekamu eddobo mu bulago abo baatugamba nti Byabakama yagamba gwali biri meka Byabakama oyatugambira nti bagenda kuteeka disitulikiti empya 2023 n'atongoza road map ekiteekateeka omwaka gwa 2025 2026 okufuna general election natunira Wakiso agenda kuteekawo ki constituency empya n'amagombolola amapya ebyalo ebipya emiruka bwene muweereza kangende nesimbewo ufune wemamira era mukimwakola ne banno abewaffe Guleta Masuulita ne mugiteekateeka nti ejja kuba constituency number ne muga Guleta Kakiri naye ebeere constituency Guleta Namayumba naye ebeere constituency tukwate Namayumba tumulete Masuulita ebeere constituency yes tukate Kakiri tumugatte ku Kakiri Town Council ne Gombolola byemalirira bifuuke ekiyitibwa ki ebyo tebyabeerawo tebibaddeewo kubanga kubanga lwaki tebibaddeewo olowooza gwe nga tuna ebyobufuzi
kazanyo kajjangu nkwekule nali ne Matia Lwanga Bwaniko ne mwana Bwaniko kimanyi nze ndi mukuluwo abakuzaala bandiga kyalanga wandiga oli mutabani wange tufunye tulabe nti tufuna wakisefu keki site ne mga gende wani wa byano yani wa lokola fire majezi ine wa majezi tugende wa majezi nangenda kikolako kabinete nakkiriza nanze kulanga bagamba nti wakiso n'entebe mulindeeko kiki kiri awo nenga wakiso political gender mandatory nenga wakiso mu byenfuna by'eggwanga ffe tukulembedde tulina baka parliament gwa 8 bali bayina 8 obutali bwenkanya kakati sebo banayiga kino kituliko bakimanyi okwewandiisa okuwedde wampita era ng'omwezi gw'ekumi mukulu byabakama amaze otuwa program era nga mu program yali yakusalasa mu new electoral areas enteekateeka y'ebitundu by'okukiikirira ku gavumenti ez'ebitundu eddaala bino ebyemiruka oba ebyalo ku magombola ne town councils wamu town councils okukiikirira ku district ekiyitibwa divisions eza municipalities era mukulu byabakama mu Hotel Africana gye wali era gwenga omukwanaganya mu byamawulire yatulaga nti mu mwaka gwa 2021 twayina district 46 nga mu 2025 zijja kuba district 55 constituencies zive ku amasaza counties gave ku 312 gafuuke 305 n'atulaga divisions ez'ebibuga nga luli zaali 5 kati zibadde 25 zijja kufuuka 33 n'atulaga constituencies eziriwo olwaleero eziri direct zive ku 353 zifuuke 39 amagombolola ne town councils ne divisions eza municipality ezibadde 2211 zifuuke 3,110 emiruka egy'ebibuga n'egy'ebyalo egibadde 1,609 era ezibadde zifuna obukadde 10 eza parish model zifuuka 1,400 songa n'ebyalo okuva ku 7,000 mu 512 bifuuka ebyalo 8,000 era mukulu byabakama n'agamba ebifo ebirondebwamu polling stations zigenda kuva ku 3,400 mu 684 bifuuke 4,200 era ng'abalonzi b'obanjudde ku luli abaali obukadde 18 mu 10,113 olwaleero abagenda okuwandiikibwa January 2 paka February 10 babeera obukadde 24 mu 7,000 ni abantu babene bakimanyi kino tebakimanyiiko era enteekateeka eno byabakama yakubye mu mawulire ga New Vision ne bukedde ne bw'ogenda mu ggombolola y'ewaffe Masuuliita ne Town Council amaka agakola Masuuliita ey'ekyalo n'ey'ekibuga tetuweza 2% abagula amawulire ga bukedde era tetuweza New Vision tetuwezaayo even 0.1% abagula New Vision buli lunaku wadde monitor yaffe Masuuliita New Vision tatuukayo kakati olwaleero ono mwesize ebirango kakati olwaleero bino byonna mukulu byabakama omwezi ogw'omunaana ne balaga enteekateeka namutayiika ekigambo kye emiruka gino egya division nga bwogambye Nansana kira Makindi Ssaabagabo n'Entebe nti buli kansala abadde akiikirira abantu 3,000 kati enteekateeka empya buli kansala w'abantu 7 wangi abantu 7 naye muluko ogwewange gye bannyongedde emyezi 6 omuluko ogw'abantu 3,12,000 olwaleero kitutegeeza abakansala obutakka wansi wa 4 abali direct ne bamaliriza nga batuwadde bakansalazi 2 ate abatuuze ba stakeholders wakisomye bubi saakisomye bubi damu buli kyogambye
omulundi guno bakansala twali tulina mu Lukenna Mulanda okugenda ku town council Kajjansi 6 babadde bameka buli omu babadde 6 nga buli omu akiikirira abantu 13,000 mu kyalo okulonda okujja kakati okulonda kuno okugenda okuddako revised population quota bali abantu 7 kakati sebo okubala okwangwe 3,200 bw'ogigabanyaamu 7 babeera bakansalaze ekitono nnyo bana baatuwadde 2 kubanga okumanyisibwa tekuliiwo. Kansala abadde akiikirira emiruka 3 mu town council y'e Kajjansi ogw'e Mulanda ne Bweya ne Wamala olwaleero omuwendo Dr. Chris Mukiza abantu okubalaba kwagenza okulaga kati emiruka egyo giweza abantu 6,000 kakati 6,000 ate basigadde nga kansala akyali omu naye ng'etteeka bakulaze nti 3,000 egibadde gikiikirirwa kansala ku district era girina kusigala 3 abafunye okukyusibwa be ba City Division nga KCCA buli kansala owaye Kampala Rubaga Nakawa Kawempa abadde akiikirira 5,000 Makindi ewa Mulyanyama agenda kubanga kansala waayo buli omu akiikirira abantu 10,000 kati eyo nduulu byebiki ebifo abadde bakansala ababiri wasigala omu kati ekyali yagamba nti genda ogire banemweteketeeke twewandiisa okulonda buli mu kifo kyange bakitwala enduulu kati tugende tutaliiza abantu baffe tubateeketeeke kubanga essasi lyogenda okukozesa ye mulonzi teryagamba muntu bakansala bewamulyanyama eteri kunnyonnyolwa kigenda bewandiise osobola okulonda kati eyo yenteekateeka buli omu agamba ondabiranga ddala bw'ogenda ewa Florence Namayanja e Masaka lyateye era nayo kansala abadde akiikirira abantu 5,000 ab'e Masaka nabo Site Soroti genda Mbarara genda Hoima Lira genda Arua Gulu Mbale olwaleero Jinja kakati nayo awali ekibuga buli kansala wakukiikirira abadde akiikirira 5,000 kati nabo ba 10,000 kati kigamba nayo kifumba mutuku kitokota Soroti ogenda okulya engumi bwevuga kino kifo kyange kanzije katono nnyo edeka zirasatu mu 2 ezakayita ku ssaawa emu yakawungeezi omuzadde weebuuza woonosomeseza omwana wo mu lusomero olujja okuva ku primary paka university jangu omwoleso w'amasomero ofune essomero eri ku mutindo ate erijja mu nsawo yo omuli aga Kereziya wali mu paatiri wa Kereziya wali wa umma musiraamu wega somero aba protestante wega aba advent namala manjo okuva nga 10 paka nga 12 January 2020 ku Mengo Senior School tubategedde olusiisira lwa byobulamu nga mujja kuba nkujjanjaba endwadde ez'amannyo n'okukeberebwa endwadde ez'enjawulo eri abakulu n'abato ku bwereere mu lusiisiro olwo olugenda okubeera Mengo Senior okuva nga 10 January paka nga 12 bananyini masomero mujje mutendekebwe engeri y'okulwanyisaamu ebiragalalagala ne mu masomero ago mujje babayiseemu engeri gyemunateekerateekera kulwanyisa ebiragala mu masomero ab'amasomero mujje kikyuseemu ab'amasomero mujje mwewandiise mwekwate amadaala mwolese amasomero gammwe musobole okwongera ku muwendo gw'abayizi okwewandiisa jangu ku dduuka ly'ebyobula ku geti y'e Bulange wennyini kati wetuwandiisiza ku geti y'e Bulange obojja bakyusizaamu mujje mwewandiise mwabalina amasomero abagala okwolesa abazadde bajje basanga amasomero ku Mengo Senior nga 10 paka 12 bamanye abaana gye banaasomera abagala okwewandiisa okukwata emidaala mujje mu maaso ku geti ya Bulange wennyini ewali geti ya Bulange ewali awo mujje ewali edduuka ly'ebyobulambuzi kumanya ebisingawo essimu eri 0709 24 92 46 wano ku Forest Resort Lweza omulimu gwaffe kakasa nti buli kaseera kofunamu nojja
osanga ekifo kyaffe kiyoyote bulungi ate tukutwala ng'omugenyi waffe asoose jangu Forest Resort Erweza weeyagale onyumirwe obulamu era weegate ku ffe weegate ku famire yaffe eri olugendo lutuusa ku ebbinu ly'okwesiima simukago tunulidde obutonde bw'ensi obutolodde ekifo ekiyoyoteddwa obulungi kubanga ffe ku Forest Resort ddala Forest kibira tuli mu kibira mu tuli bwe twateeka ebisolo byaffe ebigazi obulungi tulina gardens zaffe ennungi tufumba emmere ey'omulembe yaffe eyawakano eyakuno eri loko fumba ey'ebweru eri continental tulina swimming pool z'abaana abazannyira abaana bato ey'abantu abakulu tulina music omusendeekerevu tulina gardens we tutuula tulina okusula nga walungi ddala ebisolo byaffe bigazi birungi byote bulungi abafumbi tulina abafumba emmere y'ebweru bava bweru n'afumba yaffe yawano muli Empombo ekifo Forest Resort Rweza tusanga Rweza ku Ntebe Road nga tunatuuka ku mafuta ga gazi ng'odde ekajjansi tukujjukiza ni Forest Resort Rweza tuli mugenyi kyokka wabula oli kitundu ku lugendo lwaffe olw'okwesiima tuli ku ssimu 0708 52 1995 bazi 778 3 4 6 Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana twakoze wana fa GR Sports Center mwebale nnyo olusomero lyaffe liyitibwa Rainbow Corner Nursery and Primary School abazadde mwena tubaaniza ku Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana bonna mwayo ku luguudo olw'Entebe nga bano baatiikirivu nnyo mu kufumbula ebipya buli lunaku olukya Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitone by'omwana n'okubikuza ebibiina byaffe matiri bonna compound gaggadde abaana beeyagala batendekamu art and craft okuyimba emizannyo empisa z'obuwangwa saako n'eddiini tulina UNEB center number era tulina ne school shuttle emmotoka ekima abaana n'emmotoka zikima abaana zibeta shuttle ne vans wandiise omwana wo kati ku Rainbow Corner Nursery and Primary School ebiseera by'omu maaso bye bibenga bitangavu aliga ntaata otunoonyeza essomero maama otunoonyeza essomero eddungi okumanya ebisingawo kuba essimu 0753 336 834 0772 336 834 leeta omwana kati agonjolwe ku Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana kwa byasa esabo nkomyo mbadde makola musala esabo kakati sabo waliwo tukyagenda mu maaso kubanga abantu babene eggwanga bali tebamanyi bigenda mu maaso n'abesimbyewo bali kaluluke bali kaluluka kabwe kubanga tebamugamba ababadde abasatu afuuse omu kakati buli omu atunuulira nsigalawa nti wuuna nnumbye Meddi batubi bangi Meddi annumbye mu kifo kyange kiki anti babadde basatu kati asigadde omu basigadde ekifo ekibadde ebibadde ebyabasatu kya muntu omu kati agenda kubeera omu kati abantu bonna abadde batambulira mu layini emu batandise okukubagana eŋŋuumi nti Meddi lwaki annumba kakati ssebo bwe tugenda okutunuulira eggombolola ya mumyuka wa Kiso gye tuba tugezaako bw'otwala omuluka gw'e-Bukasa senga gubadde guyina ekiyitibwa nti abantu baayo bali ekigambo kansala okuvaayo abadde akiikira abantu mutwalo kati babanga mu muluka ogwo abantu babadde emitwalo 5 omuluka gw'e-Bukasa kitegeeza bakansala kati bagenda kubeera 4 omu ajja kuba avudde okubanga omuwendo ogw'essalira ogwa Byabakama mu nteekateeka ennongosereza ng'esimbulizibwa mu Local Government Act ennyingo 118 bavudde ku 1,000 bajja kuba bakiikirira abantu 1,012 naye n'enteekateeka abantu b'e-Bukasa ab'e-Lukwanga n'awalala emiruka obungi bw'abantu ebyavudde mu kubala abantu tebaabi bategeezezza so nga ate ne mukulu Byabakama omwezi ogw'omwenda nga 2 paka 11 Oktoba yatulaga nti walibeerawo display ya constituencies empya
electoral areas empya ne polling stations ku magombolola naye ebbanga lya 2 Septemba paka 11 byatuuka kuggwako akakiiko k'ebyokulonda ebyo bibaateekateeka ne constituency empya bwe zinaabeera nga tewali kitimbiddwa abantu banaalonda naye bajja kulonda babimanye bagenda kulonda tebannaba kubimanya enteekateeka ya mukulu by'abakama bye gubimanyi Medi twalanga Milton Obote okuwa Mpigi constituency 6 nga Kitugumu yalina okubeera ne constituency 2 yalina 4 kakati ekyo ne kibeera ne mu ggye lya PRM yafuuka NRA ne libeera eddoboozi okukkatira okulemesa abantu okuzimba demokrasiya tugenza okugenda okukakana ng'agasaaka ge gakola ki mwana tugegattula bye twalanga Milton Obote NRM government be baana baliwo Ezira Kikire yali chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mu 8 ne Secretary Vincent Sekono awamu yagibwako obuyinza omugenzi Paulo Muwanga Sedduge Nsegula Mirambo gulyokereyo eyebase wano eKamengo endodo ebyo kati be baana baliwo olwairo ne batulaga nti Medi Nsereko ng'alina okwemulugunya constituency gy'addaasuubire ye Masuuliita Guleta Masuuliita ne Guleta Namayumba nga zaawuddwamu nga naye ayambadde nga taagamba nsiibula ngenda waffe baatulaga nti okude receipt and handling of complaints arising from the demarcation of electoral areas and the reorganization of polling stations zaalina okubeerawo nga 27 Septemba paka 26 October ekitaakolebwa mwaka ki ogwo 2024 gwe twakakuba amabega byakolebwa tebyakolebwa era mukulu Tolbert Musinguza ali Wakiso ne banaabe Kampala ekiwandiiko namutayika nali omu kwe yakulembera bannange basente beero Tolbert nagamba ki ne beziga ne bagamba munaagira naffe tuvuddeyo tujja kukola bimujja tubaga nti 2020 mugumu tuyita kulitalaba naye kuno tweteesese nabo ne bagaba beeteeseteese mabega wa bino byonna bunyazi kwa nkugambye nze jemmanyi mtu jamanyi kuba gyetonya nze gaye manyi Wakiso tuwenkanya abalonzi ffe tulina abato n'abakulu olwaleero ffe tulina ababaka 8 bogatako Naluyima bwe 9 eri abali direct bali 35 mu district 13 ezankole bogatako abakyala 13 beba ababaka ba parliament 48 mu kitundu kimu Wakiso district Dr. Chris Mukiza twagenza okumaliriza okubalira okwa omwaka ogwayise nga maka Wakiso olwaleero district Dr. Bwanika gyabaddaali kuba ne yasiibudde yasiibudde alagawo constituency agenda kudda mu kusoma yasoma biki constituency wa Busiro South ani Dr. Bantu Yalwanga Bwanika gwe mmanyi yalangirira ddi era badde kyalo ku kyala gyatubuuzaako ng'agamba emyaka 15 bana gye mumpadde Wakiso bannange obuweereza obwo mbuzizza buweddeko mbwadde Nsereko talina gwe yawadde Nsereko ekiika zizino ziri 12 zokka ezibulayo kwera essaawa 2 nja kuba mukulu wa byasa ate muleka agenda akola ebirala Ryan Air Cargo abakugu mu kutikka emigugu okuva China, Turkey ne Dubai ejja group n'ejja Sekinom nga bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda bakutegeeza nti bagamba tuguliza ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu by'oyagala okugula tukutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri okuva ku hoteeri okuza ku kisaawe tukufuna invitation letter era nga tusobola okuguliza ticket tulina n'abakuvunira oluchina mu Luganda tuweza ssente zo ejjagala zigende tuguze ebintu byo feba Ryan Air Cargo tusangibwa ku BBC building kisenge namba 212 maaso ga Bank of Africa Nabugabo Street tuli ku simu 0740 15 333 oba 0762 799 885
Chapa Enterprises bannayuganda mwena tuwanywa sabbuuni atugendo atwaddeko akamwenyu sabbuuni amuka bulungi taggwerera sabbuuni bwakuna bawunya akawoowo twamwawudde tuyina jama white bar washing soap ono yana wakoza ngoye atukuze ngoye mwevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera mangu jama sabuni ayoze ngoye era fa Chapa Enterprise tuta sabuni anaaba ayitibwa Lanzo ali mwaka wa vanilla ali mwaka strawberry ali mukonaka woko wetaga obunya kantu ali kano sabuni wa jama ayoze ngoye nanaaba ayitibwa Lanzo asangibwa mu maduuka gonna ne supermarket wonna mu ggwanga abaana munatera okuddayo okusoma abazadde abaana mbagulire jama white soap ajja bakola bulungi essomero kikulu nnyo wajja otuta omwana wo Katikkiro atugambye leero ng'ali Kirumba agambye byobakola mu buvubuka bikuyamba nga n'okuze abayisi abaami n'abakyala n'abagamba ebyo bimukola nga nkikutte nnyo ekyo kandi bimukola nga muli bavubuka bibayamba eno nga mukuze nagandi kati ye byakola nga ye Katikkiro byamuyamba bamutya ku muzindaalo ate ng'ayogera nga Katikkiro nti byakola muvubuka byamutuusaawo kati naawe omuzadde gy'oli omwana wo myaka ye gy'ovubuka muwe essomero bakuwadde ebyokulabirako nti bikola muvubuka bigenda mu biseera eby'omu maaso essomero bayita Caring Heart Primary School Masuliita omuzadde afaayo nnyo okusomera omwana lyana essomero asaanidde okusomeramu asobole okufuna omusingi ogumugumu essomero lirimu Caring Heart for Children Pre and Primary School Masuliita ezimbe bya mutindo abasomesa batendeke bulungi essomero liyigiriza abasomesa abalina basomesa nga ya kikugu kalukya mu mpya bagikwatako essomero lya day and boarding balina shuttle omulezi kima abaana bwebasuula balina ne van uli omwana w'omukyalo omukyala mu mmotoka ajja mu kibiina asome Caring Heart omutima ogufaayo Caring Heart School liri Masuliita wagazi bulungi ebisaawe ebiri batumbula ebitono by'omwana school fees bateesa nabo bannayuganda zirwazi olinawo tuwa omwana musooka asome Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road Masuliita Wakiso kuwandiisa abaana kugenda mu maaso tuli ku ssimu 0753 739 562 oba 0772 388 374 Caring Heart for Children School Masuliita School of the Difference omukyakazi yonna gy'oli erina kusoma ziri 6 erina kusoma zinga 10 olunaku lukulu mu ggwanga eri abadigize tugenda kubeera mu Serena Hotel yegenda okubeera Spice Diana nga tayimba buyimbi naye nga ajaguza emyaka gye 10 tiketi batunda leka kujja leeti yagabaye nsereko pita kavuma mpe tiketi yange jangu mangu tiketi bazitunda ku Serena weziri ate ne ku Judical Solution zo weziri mujje tuwagira akana kawala ka Spice Diana katuyimbire mwena wajja okujja temuli regular temuli ba bulijjo muli banjawulo nnyo mujje okuyingira sente ze zaawuli nze nkwagaza kimu kyokka gula tiketi y'obudenga bukyali jengo yambadde bulungi oli mukutaataagana n'ebino by'okujja leeti pitira gundi tutunze tiketi y'obudenga bukyali twakwebaza abakitudde maketi yakituddemu nakiseetinga bulungi nnyo okulaba nga mujja tugulewo omwaka kana kawala tukawagire ka Spice Diana kanamulwana kabenga tukajjako engalo nako kete namukwaya ketengerere nako kana kawala temubuzabuzi wena mugenda awalala kifuba kita Serena otula wenanga bakola ekyokulya nga sente zo ziwulya nti zezo zifiiringa ngwabyasa omanyi badde njala kati abantu kubanga balina ekkalamu n'ekitabo wawandi uno mwaga wakasa mmeme gwanduulu na ng'ombe zino ezaffe ekigambo ez'abayizi kaadi efuuse kaadi gundi tonumba wange constituency yange kakati nadde ntunulira kino town council yange nadde ntunulira kino yaffe kyewakiso na n'ekitabo kyentunulira bakiyita NPC somo kiyita wawenkwaddeawo National Population and Housing Census 2024
ya Dr. Chris Mukiza kati nendaba ebifo byankuteko byadde bibiri byadde bisatu Wakiso Ankole kati ndaba n'Akyoli awe wentandise kala nsomere byakyoli ekitundu kyakyoli ngogeraganya ne Wakiso ekitundu kyakyoli nga kina district 9 omuli Gulu Kitugumu Padel Amol Agago Lamo Noya Omoro and Gulu City no bali mu nteekateeka egamba babaka bali direct bali 19 abakyala 9 be babaka bonna mu parliament abava Akyoli sub-region 28 abalonzi bali mmeka era bompadde nti abalonzi mu 2021 yayina emitwalo 7,436 so nga ate abatuuze abato n'abakulu Akyoli wano wompadde ssebo walaga obukadde 2,407,118 be balonzi bantu abakulu bonna niye abalonzi balemeka bali emitwalo 7,436 be bagambye okugenda okutandika nga 2 okwezza obujja ababaka bali bameka ababaka 28 28 jangu mangu waffe Wakiso Wakiso ku bantu obukadde 3,400 abalonzi bali akakadde kamu mu mitwalo 15,400 ababaka tuli bameka bali 9 kakati bali kwa 28 ne bwokomaawo eso ekitegeeza ki nga ate Wakiso enda polling station 1,434 nga Akyoli balina 1,518 kakati 1,434 polling station bali nga balina 1,518 bali abalonzi bali bameka abalonzi abatono olusa mitwalo 7,400 balina polling station nyingi okusinga Wakiso erina abantu abangi Akyoli sub-region district 9 amaka balina emitwalo 45,960 nga Wakiso erina akakadde kamu mu 6 Lwange byali sabiterezeza bagenze bugenze kyabiriko sebo Lwanga kanda bisimza ngobaza zeeko sebo we bali kuweereza sebo mu customer aji makolo kama customer wangu lyoti wolulango ate nze kuno ndagewa yebale wa CBS ogenze noyogera mwana Spice Diana Spice Diana weyimba mu kintu ne Ketty fenna ku lwokutaano gwereyo nga 10 amukwaya waffe kwaya kana ko atokimanyi tikaswapa kasiramu namuyimba namukwaya musiramu okay kizamu amaanyi ekyo nakyo tugenda kumuwagira nnyo ati ensojula bwetambula ensinjiwulira bwetambula nze gikuteerawo ku soosi n'owulira ekwebazaako obudde bw'obututte ng'onoonyereza ate by'onoonyereza n'otabituulira siina bukodonze mu kuba byasi naawe nkwebaza akadde k'otuwa okujja n'ebyafaayo naye nina ekibuuzo kimu gy'oli obuuza ani mukulu mu kuba byasi byonna tubibaddemu ebbanga lyonna naye solution yeri ki okubivaamu kuba bw'owulira obutali bwenkanya obuli ne mu Paris Development Model mu ngabanya ya ssente z'emiruka n'owulira mu kulonda nga medi bw'okoze research ku district eziri mu Mambuka ne Wakiso n'olaba constituency ya Nsubuga-Po ng'eva kuno ene Wansubuga-Po Busiro North Nsubuga-Po ina constituency nene otuuka awamu n'obuuza nti eno nayo Wansubuga Naluyima ava Entebbe ku kisaawe n'atuuka yafe Masuuliita paka Busaabala tukikoze tutya kuba jjajjaffe omulangira yatugamba Naluyima atuuka ne Seeta mbuuza mukulu mu kuba byasi bino byonna bivaamu tukoze tutya n'akasembayo mu kuba byasi tulina omwana wattu Bobi Wine Kyagulanyi lwaki temujja ne tukwatiza wamu ne tulindiggula enduli Makolo Kavuma eddakiika zizo zibiri zibakolesa hello nanga ali kusimu yogera tuzitetenkanya sabe nga musobola okwogera ne toyogera ogera munnange mukulu Medi Nsereko Sebuliba endeza ku leediyo yogera ssebo munnange webale kuweereza oli mutyeyo wa ssebo mba njagala obbawuliza naye ate okuba n'otoyogera nga nti amanyi entadde mu gaaki naye tusonyiwe anti tutumbula nnyo oli mutyeyo ssebo nze omulangira Kimera Gyebye Nakasoko wano w'amalwa na Bingo Paris mulangira gye baleko ssebo
Mune webale Medi kuliko mwaka. Ensojula bwetambula butali bwenkanya. Bitambula bulungi webale tuleetera omukugoyo mukuba byasi. Obutali bwenkanya obulidde. Etubeeramu kuyiga buli kaseera era kyabasajja bimasomoji yaterawo CBS. Esebo. Ngaba mukuba byasi. Obutali bwenkanya obulidde bwo. Bulidde bulungi nnyo era webale nnyo kati tutegedde nti mu January sawa yonna neera sebo mukulu byasi era gwenga boolaba obudde bunaamala ebyo byonna akakiiko binaakamala okutema kuba kati naffe eno. Okay, tweyanze bakakiiko tebaliiwo obukenya oba akyaliyo alibadde akola bino naye kati mulimu zengu mukolera ne CBS. Hello, ali ku radio gamba alo. Sebuliba Gamba nti alo sebo. Webale kuweereza sebo. Sebo webale kuwuliriza. Nze Kalemaluuna munankyukakyuka. Oli mutyeyo sebo. Ye tuli munnaye. Ki ekigaanye? Mungu yebale bayisa mwaka omukadde. Bwino omuwulidde? Bwino muwulidde. Obutali bwenkanya? Obuyitirivu. Naye nga gavumenti ya mukuba byasi yawagira tajivaamu. Yo atuwa buli katamu kanyama buli kabuneka tatatatuka vude kuwena semu oba nekitokufige watunki vuddeko katabi ebyo natusuusulira katabi akyaliko anti katabi akyaliko takyaliko watwania mujjako okubona kwongeza babawayo emyezi egidda ennaku nnyingi emyezi mirala 6 akyaliko tavaako naye nga atogiwaza mukuba byasi otyamukiriza. Hello. Sebo. Webale kuweereza bwana Medi tereko Sebuliba. Mwebale kuwuliriza bannaye tuli ffenna mu mwaka 2025. Ekyo okoze kyamaanyi nnyo. Ndowooza bwino omufunye. Owandiise. Mpandiise noti nze Dawuni ng'omuzungu bw'agamba. Amanya geego kansala Rastamani bwayise mulasimu. Kansala. Bwayise tu. Bantu 10,000. Abantu 10,000 batugasegasa naye era bijja kubeerawo. Naye mbuulira mukuba byasi. Kakati abakulu bano bagatta ebitundu ebimu. Kakati embuuza n'ebyo eby'Western babigase nga bagasegase bino. Kwa byasi n'ebyeri babigase. Sinabisomeko ebyo mbadde noonya. Hello. Wangi. Ekitibwa Medi webale tuweereza se. Siri wa kitiibwa gyebaleko nnyabo. Kale sebo ono Mama Victor w'omunyindo. Oli otya Mama Victor? Yendi mukwano mbeerako nnyo ne palamenti yammwe. Weebale kugotambula na kumanya. Mpuliriza nnyo CBS. Weebale nnyo. Kaakati nze mbadde njagala kubuuza mukulu kwa byasi Lubwama. Kakati ye ngaba nabo oludda oluvuganya nga mukulu Kyagulanyi kubaffe ba Mama Victor mwagala nnyo akagezi okwetaba mukalulwaka akatalina mazima nabwenkanya. Mwami Kyagulanyi tubadde mu meeting ayise bamawulire n'agamba mwenna mwetabe mukulo. Agambye nti mwenna mwesabe mu kulonda. Era basooke kwewandiisa. Yagaye musooke mwewandiise. Bwati Kyagulanyi bw'agambye. Ate beetabe mu kulonda. Mukuba akalulu. Ina kwesimbawo bifo byonna. Hello. Sebuliba. Wangi. Nkulamusizaako nnyo taata. Nze nsinze. Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. Jima agamba ki? Taata ndi wanuupa omukulembeze Kyagulanyi Sentamu. Esebo. Mukulu nkuba byasi nkulamusizaako nnyo. Nga tugenda mu mbeera gye tuteeka si nnyangu. Ye ekyamazima bwana Medi si nnyangu. Osigaza obulamu oba tobusigaza. Olondako kimu. Omukulu yagambye nokugamba mukwata temubata. Kyangu nnyo gamba nti Medi Nsereko wayogedde kino naye wagize embuzi ya gundi bagiyisizaako ewuwo. January oli adda 2026 mu Gwokuna. Ababba ebisolo. Omusajja ayinza okiyisaako awo ewessebo naye olw'okuba balina akalala ke batajetinga nti Medi Nsereko ono kukiisa aweereza bulungi nnyo abasajja n'abaisa ne basunsula ensonga kati kategole yeno bwetyo ebimanyi bya gavumenti bwe bibeera. Yabbye embuzi. Bagamba embuzi yayisewuwo bwe tewabbye naye watumye. Bye. Kamaze na kano bwana Medi. Esebo.
mukulu Nkubali asinkubulira kino lero tulabye mukulu Jeno Muhoozi CDF agambye omutwe gwa Kyagulanyi agwagala naye nga bujjo tulina computer misuse lero computer misuse ku CDF tekola naye ekola ku bano bannaffe be tulaba ku TikTok abalala kikyamateeka pakina saidi ya makoona tumanyi bagwansiremba jimenja kubuuza ekyo Lukwago nja okulita nja tumalirize omalize wali bibuzi bakubuuza olina kyoddamu oba mukuddamu okwo tuleseeyo kamu wakati wa Wakiso ne Acholi Acholi balina emiruka 627 Wakiso ng'erina emiruka 147 bayiwe na Lukaaga 27 baafuna ssente za parish modo obuwumbi 62 mu obukadde 7 Wakiso wange ng'efunye obuwumbi 14 Wakiso afuna meka buwumbi 14 mu obukadde 8 ate balina bafuna obuwumbi 62 mu obukadde 7 lwakuba emiruka gy'abali mingi naye ng'obungi bw'abantu ayina gundi yaadi epima emiruka mukulu Rafael Magezi ne waffe Prime Minister's Office kakati kibeera ekizibu eri eggwanga lino. Yayina yaadi eyo. Embeera eno emaliriza okufuuka obwana bw'emmese okuza obwakapa. Kakati nkiddamu ab'omu Buganda abantu bafuuse bo okukolerera abalala okikkirize okigaane era Acholi sub-region eyina amagombolola town council ne divisions ez'ebibuga eyina 178 Wakiso eyina 27 bai sebo webale nnyo bali ddala ab'ebibuuzo ebibuuziddwa bingi olwakaddekoddeyo olw'ebbalaza olujja temuggyako mubesigale nga mutuninga omwaka guno ogw'embeera nga bwefaananye mwongere okuyiga obugombe bugenda kuvuga mulyoke munnyonnyolwe akawonvu n'akagga ekibalo ekya buli kyalo ekya buli muluka buli gombola town council ne buli constituency kati amatu abantu babenga bagakola ki bagagudde ne kalaamu we bakomye abali badde bakola omulimu guno baganya ogukola ne radio yabeene weeri ffe kati wowe obubaka tebaganye gukola naye bakoze ettima kubanga ssente baazibawa era baziina baabawa ssente ssente baazibawa mukyunguzi gwegenda omubuuze nti tebaabawa ssente nga disitulikiti ye Wakiso ku byakakiko k'ebyokulonda kiika ziri 8 ezakayita ku ssaawa 2 ez'akamwezi ka leero oli ku 89 Emmanduso kugambye beera nnyo ng'oliza kkiriza obagaana paalamenti yaffe akakalaamu n'olupapula otambule n'okumanya bugenda okusalawo kyonosalawo nga 14 January 2026 nga tulina gwekwasa nsoose kuyita mu Lord Mamusafa esoose kuno ekutambudde sijabire bitegedde bulungi okulonda tereza enkala kuddamu nga 2 guno omwezi ogwa January tumalize nga 12 yina netaba mu kulonda kuno kwa mwaka guno utekeddwa nga muze okutereeza olukalala lwo wogenda okulondera konstituency ogitegeere tewenkera ku makya ngenda kulondera wa byali byakubeerawo nga 3 paka nga 24 January byabakama n'abisembeza kyotamanya ne CBS wako otambula n'okumanya kati obitegedde bijja kubaawo nga 2 paka nga 10 February 2025 tulonde bangi abali mu gwabo tuna ebyofuzi fona gwaffe ebyofuzi ebyokumanya ebyentambula ebyenfuna byonna tubizingiza mu kukkiriza Abaganda kuba byasinga agenze nera abakulu bala babiri bali wano nga omu ajja kayanjula ne mwanjula enzo kuba ine kyobirala nenga vulirwe emiyaga eno mumanyi nisi kanda ebiti sebuza kwatuleza se neyanza nnyo mukulu Medin Seriko Sebuliva wali tulungamya kuteekateeka eggwanga wenye ebiweerezebwa ku mpewo bizimba eggwanga amina nnyo twebaza nnyo empeerezaayo manya nze Tumusime Geoffrey Ndengana nzaalwa ye Nabitanga mu ssaza ly'Emiyaga mu disitulikiti y'e Sembabule. Tumusime Godfrey Geoffrey Tumusime Geoffrey Ndengana yes. avudde anchwa Rwemiyaga Rwemiyaga county ssaza ly'Emiyaga yes. Okay seba manyago basewo ne banyabo abatuuliriza ku leediyo abeene erinnya n'eddoboozi
Sekasi Christopher nga bulijjo okuva katika South constituency under no party katika South constituency ya Maserengeta mwekati bade batu abavubuka mumuli mbyofuzi fitulaba bira betuweereza biweereze naye abavubuka tumusime bakuzadde mwaka ki your date of birth nga 10 ogwokuna 1994 94 Capex jimyaka mikeji wamuzalo 94 jemeka sikasi bakuzadde si myaka anaji gwe wa myaka ki Sebonze banzala 1982 omwezi ogw'ekumi 94 tumusime 1994 yes leji myaka ana asatu yes myaka ana mugumu 94 94 gwe sikasi wali wa mwaka ki 82 October myaka mikeji 43 beba bavuka abamwe abali eyo bebano abali mbyofuza babitambuza tumusime ovudde Rwemiyaga oli wa kibiina ozikiriza muki ndi wa NRM National Resistance Movement yes sekasate anze ndi wansi w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu eyo NUP yes NUP tumusime eggwanga lyaffe olibaddemu emyaka 30 years emyaka 3 yes kati ono myaka 3 era mwesime bene nateka radio nojyogera keri abantu Rwemiyaga ayimiridde wati akubyenfuna ebyenfuna eggwanga lyaffe ogenda mu parliament yes constituency ki Rwemiyaga ngesaza Rwemiyaga yes kyakase wagenda mu constituency katika mu south kibuzo kye kimu tumusime eggwanga lyaffe tulitulidde tukole projection tulidde tutya ebyofuzi n'ebyenfuna nga tugenda bira birimu tugenda mu kulonda nsooka okukulisa abantu bana Uganda wamu ffenna kubakulisa eggandalo lya Christmas n'okubakulisa omwaka 2025 ate mbaagaliza omwaka 2025 ogw'emirembe n'enkulaakulana eggwanga lyaffe Uganda tusinziirira kulaba embeera ebaddewo mu Christmas era olaba nga abantu batono ababadde n'akasente mu nsawo kya sente entono yes tuva tutya mu mbeera tumusime Geoffrey okudda okukwata ku sente mu nsawo mu ndaba y'ebintu n'ekibiina ky'NRM yes government y'NRM etaddewo enteekateeka nyingi ey'okujja abantu mu bwavu kansooke nzireko emabega ensonga ey'amannyo ereetedde abantu okubula akasente mu nsawo naddala mu mbeera eno eya Christmas gye tulabiddeko obwakaakati nti inflation etuleeteddeko ekizibu ky'amaanyi okugwa kw'omuwendo ogw'essente dola ng'eyali eggula 3.8 ne kati ng'egula 3.6 ng'ekyo kiza wansi omuwendo gw'essente zaffe ngo olina essente nyingi nenga ogula ebintu bitono olina ssente nyingi naye ogula ebintu bitono yes so abantu mbadde mbasaba ng'eggwanga wamu tunyiikire nnyo mu nkola ya reconciliation and dialogue okwogeraganya yes n'okuwuliziganya ffena tukwatire wamu Uganda yaffe tuteeseze wamu kubanga eggwanga lyaffe tewali mulala alikakatako oba gwe livunaanyizibwako mpozi ffe bananyiniryo mbadde nsaba ffena nga bannabyabufuzi ab'enjawulo ffena kubanga twalonda 2021 ne tulonda NRM majority vote yatwalibwa NRM ate nga constitution egamba nti gwe tumala okulonda yalangirirwa ku bwa president yabeera omukulembeze so mbadde nsaba abaana bibiina byonna aba NUP aba DP bonna tukwataganire wamu ne NRM tuwulirize enteekateeka yaayo
zerina okulakulanya abantu nga government jibalangirira. Yes. Enteekateeka zaayo. Yes. Manifesto. Tugende maaso. Tugendere kweyo ng'eggwanga ffenna wamu. Then zikanayo cyani 26 buli omu ayolese kyalina eri eggwanga. Naye kati badde nsaba tutambulire wamu tuwulirize enteekateeka NRM. Esente z'emyoga twewandiise tukole ebibiina tugende tuzijeyo. Nate n'ekirala okulakulanya eggwanga si kintu ekigwawo bugwi. Abazadde baffe batugamba nti ne Roma tebagizimbira lunaku lumu. Era ogenda okutunuulira ng'embeera yaliwo obukulembeze bwe buze butambula okuva ku Muteesa okudda nga bwe tuze tutambula n'Obote n'Amini ne National Resistance Movement kati eyali UPM nefuka National Resistance Movement kati era olaba nga there is steady progress ng'eggwanga ligenda likulakulana. So nga abantu basaanidde okweteekateeka n'okujumbira enteekateeka ya NRM ng'emyoga naye ate nnyo kyembadde nsaba gavumenti kwe kunyikira nnyo okuteekawo emirimu okukola zi factory kati ng'ewaffe Sembabule district tewali factory wadde ekola katika ekibiriiti. Tumina amasanyalaze nago gaakajja. So ebyo byonna bireetebwa abakulembeze abamu mu NRM abebika ekiriba kyengo. Yes. Nenga bagirwanyisa munda. Yes. So nikireetera abantu abamu obutafuna nteekateeka ng'ezo obutatuuka ku bantu. Tumusimbe. Dr. Kiriza Besigye yakotinga n'agamba bw'otuuka e Masaka n'osanga omuntu alina akafuufu wano ku Kitogi manyo yava Sembabule. Ate nga Sembabule tulina abakulembeze. So n'olwekyo olaba nga waliwo need y'okukyusa obukulembeze. No, si kukyusa bukulembeze. No. Nga waliwo need ey'abakulembeze abaliwo. Meddo nvugo nzize eri. Geoffrey, olowooza tumusime. Geoffrey, lwaki olowooza abantu b'Erwemiyaga baalironze gwe okujja mu Parliament? Why you? Ekisooka kya byonna ndi muyivu, ndi mutendeke mu bya administration ate ne mu mateeka. Ate ekirala ndi muna Rwemiyaga, ndi nondera Rwemiyaga, ndi nzaalwa ye Rwemiyaga. Ate ekirala ndi muna Uganda. Rwemiyaga tuze tulaba obukulembeze bwa njawulo. Twasooka okulemberwa Honorable Dr. Hijiro Ssemajjege. Yes. Ne kuddako Honorable Sam Lwakojo, former General Secretary Electoral Commission. Yes. Mu 2001 ne tweyongibwako omubaka aliwo kati Theodore Ssekikubo. Kutesa taliyeyo. Kutesa ali Mawogola mpozi byanjawulo. Okay. Nafuna Ssekikubo. Ne tufuna Ssekikubo. Akoze obulungi ennyo ndowooza. Meddi. Mbuza. Tesiri weeyo. Ssekikubo abeera waffe ku kyalo. Kubanga bw'olaba ng'ennyingiza yaffe balwana Rwemiyaga. Tusinzirira ku kulima. Ekibuzo kyali kimu tumusime. Lwaki olowooza nti essaza ly'Emiyaga wenzija baalironze tumusime Geoffrey? Wenzija omukulu Meddi. Ebyenfuna yaffe by'Erwemiyaga bisinzirira ku kulima n'okulunda. Naye bw'otunuulira ebyokulunda, ebbeeyi y'amata kati batukula siringi 1,000 lita. Naye nga amadayire ge tuyina tegamala. Ate n'abantu tebasomesebwa ku kulunda kw'omulembe. Ogomba gubeera mulimo gw'abakulembeze. Ate ekirala obutale busibe
erw'emiyaga n'omuntu waba alina akabuzi n'ente bano abasuubula n'abagala kati abazadde bali mu bunyiikaavu tebamanyi nabo bagenda okujja ssente. Ebyo ani abireeta? Ebyo byonna bireetebwa biva ku ki? Bukulembeze obwa gavumenti NRM. Si bwa gavumenti omuntu Ssekinoomu. Kuba bw'ogamba NRM Museveni tagenda kujja abeere His Excellency the President Museveni tajja kubeera chairman LC1 ku kyalo, tajja kubeera MP. Ekyateesawo Parliament ya Uganda kwe kuba nti abantu b'ekitundu ekyo ebizibu byabwe oba ebyetaago byabwe bireetebwe mu Parliament biteesebweko. Yes. So kati ate ebyo bintu ebbeeyi y'amata obutale okusibwa okubanga busibe n'endwadde nga kalusu atagwayo jo ate ekirala n'ebbeeyi y'ebirime etali constant kwega buli omu agula nga bw'ayagala. So abalimi baffe wansi bali bubi nnyo, tebalina butale ate n'ebbeeyi eriwo si nnungi. So omuntu Ssekinoomu ng'avumaganya ekibiina kyaffe kya NRM. Ate ekirala tuyina ekizibu ky'amaanyi ku mataka. Njukira economy okula ng'olina w'olimira. Kati olw'emiyaga waliwo ekizibu ky'amaanyi ku mataka, abantu bagobebwa ku mataka. Ate nga bw'ogenda okunoonyereza obulungi erinnya lya Mwami Honorable Ssekiko terikola ki? Teribulako. Nga bw'ogenda okutunulira ettaka ly'Egindi era nga baleeta erinnya lijjawe lityo. Ate nga ffe mu Luganda tugamba kambe kawaase tekabulako masanda. Yes. So Oluganda ngoli kambe kawaase twaka kawaase akambe kawaase tekabulako longa bo olugeze bwenjagala bwoyingira mu Parliament manya ogenda kiikirira Buganda okanirire federo kambe kawaase tekabulako masanda maliza ngende ewa ingiriya obadde tukyabuli abatuliza lwaki baalinoze tumusiime Geoffrey okubanga emukiso esaza lw'emiyaga. So nga bano jo nalaba nga abantu tebalina nansonyi nga bajja bagamba mulonde nze abantu nga tebalina na wakwebaka ate ng'ojja obasaba akalulu. Amaanyi obeera ogajja wange omukulembeze. Omukulembeze waffe uno gwendaba gwe bayita ba bulungi mboneka ku mikolo bwakwata omuzindaalo ku mbaga bulungi mboneka ku mikolo ku mbaga abeerako. Yes, ku mbaga abeerako n'akwata omuzindaalo nevuga bwatuuka mu Parliament n'olaba akuta omuzindaalo n'olowooza eri lw'emiyaga waliwo ekikolebwa. So n'olwekyo abantu ba wansi nga bayina ebizibu byabwe bibanyiga. So abantu balw'emiyaga essuula liteeke mu tumusiime nga bw'olaba eyandibayambye ate y'omu ye yeenyigiramu. Ng'obwokwata ku muntu wa wansi jjukira ye talina bw'asitula ddoboozi lye okwerwanako ng'engeri gye yeerwanako yokka y'akalulu. Ate bw'olaba ng'ate eyandisayinde kubanga abayamba ate nga yabasuula kabi. N'ensonga ezo tumusiime Geoffrey abalw'emiyaga bakuwa akalulu ennyingi nnyo olw'obudde tisibazitaanya kuzimalayo. Oliwo NRM? Ndiwo NRM. N'aliyo NRM? Ndi One National Resistance Movement. Ate aliyo? Aliyo NRM naye oliwo National Resistance Movement? Yes. Ate aliyo? Nga bwe nakugambye aliyo naye we dakiika ziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 bakulu tulina Honorable to be tumusiime Geoffrey wa kibiina kiri mu National Resistance Movement ayagala kukiikirira lw'emiyaga eri Honorable Ssekikubo Thodro. Honest bakulembeza obuliza waabwe n'amazima bano batunda ettaka bayita Honest Estates Developers balina ettaka egaza Kiwenda Mabombwe balina Kakiri Nampunge bakyalina ettaka Nansana Bujjuuko Kigoma Namusera balina ettaka Namumo Kakiri Mwera Kakiri Magogo Gobero Muguluka Wakiso Kasengejje Kakiri Simba Mannyo ku Lwende balina ettaka Nakawuka 0 Phase 4 Sisarutaba Expressway balina ne estate zaabwe Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye
banono aba honest bazimba ozimbire nyumba batunda n'amayumba agawedde esiteti zaabwe zonna zirimu amasanyalaze n'amazzi ekibanja mpola kyebasooka olinawo mmeka tuweezo genda ozimbe olusasula ng'oyingira nga tugulawo ennyumba. Honest developers basangibwa ku Martin Road kulinaana Aga Khan roundabout era bagamba nti awo bali ku mwaliro ogusooka ku roundabout ita ku Police Road Kampala Serengeta ku roundabout awo ku mukono gwa ddyo kuli Martin Road wetandikira awo nyini ku ddyo kyakola ekizimbe. Honest kigambo kiri mu bigambo bimyufu nkirabye nga mpitawo leero. Honest kigambo kiri mu bigambo bimyufu ku kisenge ku mwaliro ogusooka naye nzo bakubira ku ssimu ng'obuuza oga nti honest yo gye nsereko gy'abadde alanga bali ku 0772 57 28 oba 0770 57 28 VAT Gardens Hotel Zana kusuna road eri kutuusa ku Enyanama maaso ga Lifeline Hospital kyekifo kyokka ekigenda okumalako ennaku osanyukemu byonna. Balina compound zaabwe balina accommodation nga zaabwe ensufu nyonjo ngazi bulungi balina gym erina bainstructor balungi balina steam sauna ne massage rooms balina akasayo kuzanyira mukole mu dduyiro akatibwa TAF VAT Gardens Hotel Nyanama ina restaurant efumba emmere y'ekinnansi empuumu ng'oluwombo eyebonayitibwa Continental akawungizo tulaka ombudde empewo n'ekufuwa everi entebe ejja gukiraawo nyini ku VAT Gardens Zana naye batuuka kawe mutudde eno munye ebyokunywa byammwe obukambe gwegere obukambe bwetaaga gwanoonya okuteekera emikolera VAT Gardens Hotel Zana ina ekifo ekinene kijjamu embaga graduation birthday baby shower meetings embaga naddala zonna byonna byagala okukola. VAT Gardens Hotel Zana balina parking nga ziddala nnyo era n'abakuumi. VAT Gardens yeriko kigambo kiri ku bantu onokyakaleka onosulawo onokyakalirawa VAT Gardens Hotel eririddawa wa Zana. Essimu ng'obuze 070M oyagala kubookinga 070M 881 95 oba 075 22 790. Jane Habos bano bakola Codex bakulembera Professor Ogwang balise eddagala pya era infections zitawanyanya abakyala abaami n'abaana abato ebizimba mu nseke n'abaana amagumba agaluma abakadde. Jane Habos balise eddagala erijjanjaba akafuba akasiiwa mu baana asthma pressure sukaali prostate asumwenye abaami naddala ensangi zino era no balireese gimuli eyo abe nansana omusangali wa Sams ewa Mutumba Andrew awo ku Sams Crisps emutungo mugene Nyanama maaso ga Mugis Hotel namugongo wanga wakava ku bajulizi emukono balese ku Sanale Bank awo ensamya kwekerezia wenyini era Jane Habos zirese dagala ya Hoima Duhunga roundabout Fort Porto kasese na eddagala jiriri balirese awo ku National Housing Finance Bank bakubire ku simu abaye mwe Jane Habos bali ku 0705 83 23 83 oba 0772 03 47 2 okulo bali wano tutunde gwanga vajiriraga 225 kasameme paka 226 NRM esindise tumusime Geoffrey ono wenani mwayagala kujjayo sekikubo rwemiyaga abantu bena bamwadde akalulu naye tumusime nabyogedde byona nnya sekikubo government yebikola ekyo nekikoloja wembadde nzija byonna byogamba sekikota bikoze government yebikola. Yes. Sekikubo si government. Yes. Mukama wawe ye government yo yes. Yes nga bwe nakugambye muli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kati eyandisanye kubanga abikora abyebarama omusanga mu parliament olowooza bwabe wakanyiriza wano mu parliament ng'enteekateeka za NRM bwaziwakanya mu parliament olowooza ku kyalo wazireka era azigubirirayo naziwakanya eyo NRM bakyajagalirwa emiyaga
Wanji? NRM. Yes. Bachajagala. Nyo. Era bo batu tuli NRM tokulembera okuva ku C1. Olwemiyaga. Okuva ku C1 kumuluka kugombolola kusaza ne ku district. Bajagala kochi. NRM bajagala kochi. No bachi NRM bajagala. Okuva ku C1. Yes. Bakubuza bajagala kochi. Nawe oli weyo. Bajagala ku NRM. Olw'ebirungi ebimu byetusiza ku bantu. Naye byandibadde efune nnyo tebifuna. Twandibadde tukuba ku 10 naye kana atuuke ne kufumbiro. Kati tasenayo. Mu Luganda tugamba ekiti katugeze bwana Medi. Omuyembe bwe guba nga guvunze nga guli ku muti wagulu. Otema muti gugwe wansi oba ofune ekiti kiwanvu n'ogukuba ne guvaayo. Omuti gugwa. Kisinzira kyoyagala okukola. Yes. Kati bwana Medi maliza katono. Kakati banarwe miyaga twagala omukulembeze anatukulembera ng'engalo ze zitukula. Ate kirala omukulembeze aliyo ayingiridde mu bantu ba wansi abagobaganya kutaka bawulira kese z'amadde erinnya lye terivaako. Polisi y'Uganda fuga tubakite mukwata. Polisi bakite mukwata. Bwana Medi nsaba kubuzaako. Bakite mukwata. USA, United States of America. NDPC weyo. Owekitiibwa Medi. United States of America. Teri mu mukago gwa NATO wekiri. Ate ye gu influencing. So nolwekyo mbadde nsaba okirabe. Ate kirala bwana Medi. Bade nsaba polisi eyo nafubulala ntekwata mubi wataka. Bade nsaba bwana Medi. Omanyi kate kiriwo abantu tebakoledde abakulembeze tebakoledde bantu. Kati besiga okujja ne sente olunaku olusembayo baziwe mu bantu. Bade nsaba abantu bacyankalanye emitwe embuto zaabwe ne tebacyankalanya bwongo bwabwe. Buli lwe weesiga omuyala bw'aba asiba oluwombo ateeka mu bigumba bisa. Oluganda balukutte bulala. Engini musajja akutte Oluganda. Anaakola ki? Ensonga yasusa nayogere obuzibu bwa Uganda nazabakeziganyiza naye naga nti asaba mukwatagane mwenna mujjewo mutereze eggwanga Uganda gwe ngaali ku ludda olwawula gavumenti enkola mbi agaye mujje tuwogere tamuze eggwanga lyaffe. Mukulu Medi sekasi sajja agaye mujje tuwogereganye. Njagala bwe mba ngenda okuteesa ku leediyo ya Beene nsabe Katonda mpe okutegeera okusembayo neme okwejjusa. Bwe tuba baakutegeeragana omusajja agaye mujje mwogerero emyaka 4 leero tuyina omukisa tubadde ne pulezidenti waffe tubadde ne press ya 2025 naye ebigambo byatugambye bannayuganda nsaba mubiwulirizeeko mulabe eggwanga bwe tuyimiridde kubanga opposition tuliwo okulaga bantu ngeri ki gye bafiirwamu essente ate bano abakulu ze balowooza nti teziriiwo ate nga buli lunaku ayigigi yavuddeyo ne ripooti oba simanyi mukulu wagirabyeko bonooba tewagirabye kambi kuyigirize wano oddeyo ng'obitegedde buli lunaku obuwumbi 23 bwe bubbibwa mu Uganda. Again president yabukozesa olunaku lumu Kyagulanyi bwagambye president yalukozesa Yoweri Kaguta. Mbaddewo saagala mukulembeze wange agambye atya president akozesa obuwumbi 3 abali b'enguzi ku lipooti eyafulumye abatuwuliriza ku CBS buli lunaku obuwumbi 23 bubbibwa. Obuwumbi 23 gwali ekatikamu ali Masaka ali erw'emiyaga ono jajja nsaba musooke mubuwulirize kye bukola. Eddwaliro lya Kiruddu eryo lye mulaba lyalizimbibwa obuwumbi 35 erya Kiruddu. Uganda tulina district 10 ameka Mukulu Medi. Sebo tulina meka. Nawe tomanyi. Obuwumbi obwo bubbibwa bannayuganda tusomeseddwa nti district eziri mu Uganda mu mwaka gumu buli district eba n'eddwaliro nga Kiruddu ku ssente ezibbibwa buli lunaku ate nga lipooti eyo yakoleddwa ayigigi omukozi wa gavumenti
ayinza okusalawo naga nti obutaswaza nnyo ggwanga kanteekewo zino kuba nawo tetwabaddewo weyagikoze eki weyagikoledde. So n'olw'ensonga eyo saagala bannayuganda mubakulembezeeko nti tewali ssente, essente weeziri naye zibbibwa. Ekyo ogenda kujja mu buyinza muto wange naye njagala okitegeere nti abantu bagenda kikubuuza. Omuntu gw'ogendako abadde senior politician bulungi nnyo, era erwo emiyaga gy'olaze genda ng'omanyi nti gy'olaze waddeyo senior. Bw'obanga ogenda ewa senior osooka kumanya emyaka 24 gy'akutte constituency adde atambula naye eti ogambye okuva ku LC1 LC2 LC3 chairman LC5 balonde NRM. Kitegeeza NRM bajekkiririzaamu nti ebakoledde. Naye ate nomala noga nti obubbi bw'ettaka Honorable Ssekikubo abulimu ate ali mu ntebe. Kale naawo abantu balwawo okutegeera ate ayagala obukulembeze ate abba ati ttaka. Era ne bagamba nti poliisi yeyo nga yo erwawo. Nzira ku speech y'omukulembeze w'eggwanga obusanga obutonotono yagambye ate babawa police bond. Tukimanyi bulungi nti amakomera gonna gali overloaded. Mwasoose kuzimbawo amakomera ameka? Kubanga olwo omujjuzo gugenda kola ki? Gugenda kweyongera. Munnayuganda ali yawuliriza edda bwe twali tukula nawe mukulu Media Masulita gye wali simanye erwo emiyaga kuba sije nakulira naye waffe makulu bita ng'omuntu bwabba enkoko oba emmwanyi wabeerangawo akakiiko k'ekyalo wabeerangawo corporal punishments nti alimu okuva wanatuuke wali oba bamukubemu kibooko bwezi tikasa confessinga. Twade tusuubira ki nti omuntu yenna agobaganya abantu ku ttaka nga yagula ettaka amanyi nti liriko abantu kuba be baana baliwo mu Buganda wano oyo myaka 10 teetaaga kuwoza ekyo n'engalo twandizikubye. Omuntu yenna gwe bakwata nga alidde enguzi egyo myaka 10 nga tannawoza ezo n'engalo twandizikubye. Omuntu yenna abba eddwaliro eddagala mu malwaliro egyo emyaka 10 awo wonna twandibadde bamativu. Naye eggwanga bino bye likaabirira buli kaseera enkya n'eggulo naye ate mubibuusizza amaaso. Munnayuganda ali eyo gwawuliriza njagala otwala ensonga zino nga nkulu nnyo nti kiri kye bagambye si kyekinyusi. Ekinyusi kiri wano. Ekinyusi kiri wano. Era bwe tubadde leero si omukulu Medi nga tuli mu kusomesebwa ensonga eyo mubadde mulina ekibuuzo kingi nnyo kye beebuuza n'abakuba amasimu bakitubuuza wano nti Jose waliyo wa Nuupu ate naawe oli wa Nuupu yakimanyi okubuuza omwagaza ki yakimanyi kubuuza ono nti tumusiime Jose waliyo wenaalemu yes ngamba nja kibuuza ne Sekasi jojja waliyo wa Nuupu ate waki olumba wa Nuupu olwaleero nsaba okukulaakulana olwaleero nsaba okuwuliriza okutegeeza bannayuganda abatuwuliriza aliyo wa Nuupu yes abatuuze gwetemulugunyaako naawe agendayo oli wa Nuupu ono wenaalemu ne Ssekikubo wenaalemu kati mukimayo ki eri munnammwe kakati awo pulezidenti olwaleero avuddeyo kuba mbadde nga nkyogera nti gwaliyo bw'oba omanyi nti olina by'okoze beera tuula ntendo kkalire. Pulezidenti agambye nti mwabali eyo nga mulaba omubaka wammwe byakola temubitegeera nga n'okutagala mulaba yatagala ne service delivery teriiwo mumutwalire era n'atugamba temutya mubeesimbeko nga bali awo batudde kuba babaddewo bayitirivu tekibadde kyankiso kiri ku likodi. So gwe monna Nuupu yenna ali eyo owa Nuupu President Kyagulanyi akkiriza mugende mwesimbe kuba Nuupu bannammwe kasita we tulaba omuwaato gwonna kuba yakyogera nga tutandika akalulu naga nti era atuzzeemu nti kibiina si kya Kyagulanyi ekibiina bakita people power bwagaye people power wa Nuupu lumba wa Nuupu maanyi gaki ekijje maanyi gaki g'abantu wa Nuupu naga yakulembera kiki kikulembere naga nti amaanyi gali mu mmwe owa Nuupu w'omulaba ng'omulaba temubatya baabo mubalumbe endulu nevuga endulu era tuvuddeyo abamu nga tuli basanyufu kuba bulijjo abantu batugamba kakati omusajja gwe muzi okwesimba kagamba kaadi yiye koga naffe n'ogaawe mbadde ngendo ekyakadi akyogereko President Kyagulanyi andi kagasi tagamba mutwalire mulumbe kati ate gwe oba olinda ki mpuze olwamaze okukona aba amaze okkuta wadde wa Nuupu mulumbe okusinga bwana abeeraawo n'abagamba ku kitebe bwe mwesiba tewali balonzi
abalonzi bali wansi eri kati ddoboozi lyenkozesa okwogera ku Kyabassa si waayira wabula tubadde ku mikutu gya TV ewaffe katikamu abazira bali bameka batono kati essaawa eno ndi mu kubabuusa nti omulamwa kati oguliwo temuddamu kaabirira pulezidenti atukomezaawo mu mmwe nti awali wa Nuupu omulonzi wolanga tasobola waba asobola mulekeewo bw'aba asobola mulekeewo ng'era olabira ddala yakoze muleke ne bwe tujja kitegeeza tetulina mulamwa bw'aba takoze kati ye yeekube mu ttooki eno enjogera ebaddewo wa Nuupu alumba atyo wa Nuupu kati eyo gye ntangaaza evuddewo naffe baliwo bannaffe abakubisimu sekasoolize katikamu olumbye munno kakati munno kakanaawe ekibuuzo ekyo nga kikuzitoowerera naye era nakiddamuko wano ne baga nti bw'oba okoze beera mugumu fene bwe tunajja ne twogeza amaanyi nga gwomanyi olina byokoze pulezidenti abatadde atutadde lumba era nsaba abawuliriza mwenna ng'obaddemu okutya nti omusajja yaganze nsiiba ku kitebe era pulezidenti tunywa naye kyayi agambye ne bwe tuba tunywa ffembi wano tewali kalulu akalulu kali gy'okiikirira kakati bw'oba obadde osiiba wano simanyi gundi sekuritale jeno munnange lopu tubeera naye tewakyali ebyo mubatwalire era kakati bannaye ogenda mutwalira yawedde dda kulonda kwawedde anti kati okumutwalira kuba luli tubaddemu naffe okutya n'abatuwuliriza omusajja agamba wali kaadi musajja talina mpisa kakati ne tubeeraawo ne tugamba babatadde kati batutadde gogenda kukola ki oli kyatakoze obuuziza bulungi emyaka gy'abawuubye ogimanyi gogenda kukola ki emyaka abawuubye si mingi naye gogenda kukola ki manyi nze ŋŋendera nnyo ku bigambo ebyogerwa abakulembeze beene ku nnaku z'omwezi 25 Desemba yatuweereza obubaka n'agandi bane mugenda mu kulonda naye mwetegereza nnyo abamanyi ensonga emmeka 5 abasekitiibwa mu Namulondo kakati mu nsonga ezo gwe 5 ezakatikkiro kakati gwe sekasi sooka oyogere eggwani ekyo kyenoonya ti nze sekasi Christopher mutabani wa Aroni wa Koyada Makubuya muzukulu wa Aroni Dachi Sempala ava mu lujja lwa Aroni Dachi Sempala mu lunyiriri lwa kyayise wano mu mutuba gw'amayamba lesenga musigala jjajja Sejjala Sempala ebulamba mu kasulya k'omutaka jjajjaffe wa Lusimbi neddira Fumbe akabbiru Kikere bwe munajjanga mumanyi ebintu ebyo oga nti ku saidi eyammange manga azaala yenna mugaluusa omukyalo omulungi ni muzukulu wa Yusufu Kasule ni muzukulu wa Christopher Kalungi ni muzukulu wa Yosiya Kiziba muzukulu wa Nakatalanga muzukulu wa Semadali okuva e Bulemeezi kakati bwe tunaatambulanga omuntu oyo tusoose n'atambulira mu nsonga eyo ntegedde leero nti ebyokulonda byakulanya mbadde sikimanyi nzija ku nsonga emmeka okulonda mbadde simanyi byakulanya nzija ku nsonga emmeka nange nzimanyi muzukulu wa namwama okulonda byakulanya kakati mbadde simanyi okulonda byakulanya wenzija wewa wawojja tosobola kumanya ensonga semasonga 5 nga tomanyi kulanya tezijja kuluma nga ziva ku mutima lwaki kinyo kyolumwa amayira akenda okamanyi federo ogimanyi kyemuyita federo abamu bakifuna dda bano bazifuna dda federo batumusime bazifuna dda bwe batumanyi bwe mwagifuna kankunnyonnyole badipisa abasinga bonna bava eyo ye federo ebifo ebinene byonna bava eyo federo nti ebyobufuzi byakulanya anti awo wetujja kati wetuli ensonga endala gye tulina okutunuulira by'ebyobulimi meti twabeeranga mu nsi ng'okimanyi bulungi tuzzaayo abaana ku ssomero nga sitowa ya Sebuli bejjudde emmwanyi yajjajjanga ali mutunzi wa mmwanyi ajjayo ensawo ze5 ne badda ku ssomero essaawa eno kwenasomera essaawa eno mukulu medi okutegeeza emmwanyi tekyalina constant price buli omu agula kiki anti katale kansi yonna sika Uganda kansi yonna kakati medi bw'oba ogenda okugula omugaati mu supermarket gubeera ne fixed price
naye ate n'ogusanga nga guli n'embaale nga sente yetya n'ogusanga Kenya nga sente si yetya si yemu naye ne Kenya balima emmwanyi ne Tanzania bagirima. Kakati bwe tunagamba nti ebbeeyi yansi yonna gwe ngoga nti ekirime ekyo kize mu Ministry ya Agriculture kitegeeza osobola okusettinga constant price nti alimye emmwanyi embaale agirimye eggulu agirimye eruweero bonna kiro bagitunda sente yemu. So ebyobulimi twetaaga tubyempawalinge, twetaaga okukendeeza obuli bw'enguzi mu Kulumedi, tuteekewo ebibonereza ebikakali nga bwagambye nti ku mubbi w'enkoko enkoko ya sente mmeka naye eggwanga lifiirwa obuwumbi 23 buli lunaku naye omuli w'enguzi ne bamukwata ne baga nti twamunoonyerezaako naye awoza ava bweru naye kye bamuyamba eki todda mukolera mu ofiisi eyo. Tubayina emisango gy'abasinga ne bagenda eruzira kati bali mu gavumenti basaavinga. Omunnayuganda ali eyo gwawuliriza ebiruma abantu si kubba nkoko, sente ezibbibwa nga service delivery tewali. Sente ezibbibwa gwe munnakati kamu ali eyo obuwumbi 23 tebuggwawo kola luguudo okuva Bombo kutuuka Kalasa, teziggwawo. Olwo oluguudo abantu bayewaayo ne baga temutusasula mukole luguudo ettaka weeriri. So mu mbeera eyo bannakati kamu ne bannayuganda mwenna abatuwuliriza essuubi baliteekemu ggwe Engineer Ssekasi, twetaaga eddoboozi. Essuubi baliteekemu ggwe. Essuubi bwe mba mwagala eddoboozi eryammwe bannakati kamu okutuuka we litatuuka, Ssekasi Christopher ye mutuufu. Nolisi Kiggala awulira simanyi Sikasiru oli Sikasiru kakati naye wadembe kuba eno rediyo yaffe ya Bwakabaka negwe nga bwolaba naye nze nga bwenda bwe babaagala eddoboozi Ssekasi Christopher bajje ndi mwana nzaalwa gyembeera nsula nammwe nasanze omukulembeze omunaŋŋamba va ku rediyo dde ku gulawundi namugamba kyoŋŋambye ekituufu naye naawe tuvuganya naawe rediyo akagenda kummeka naawe gendako kuki bwe mbeere wammwe sikulaako nze wabadde ku lumba egundi bakuŋŋambye sebo no message eyo njagadde ngiyiseewo kuba tubadde ffenna ogiwulire nti nze ku gulawundi ate sigenda ku lumbe mukulu Medi nze ntambula nju kuki tumusima wabayise oti abo bambaga simanyi mbaga nnungi embaga ekola ki babuyonjo mboneka ku mukolo nze nju kuki nju ku nju. Okay, eddakiika ziri 11 zibulayo kuwera essaawa 3 twala tuyitako amaloboozi amalala mulire ensi nga bwetambula bwati Ssekasi wadde atuwa ebigambo bye ne mukulu tumusiime naye olw'okutumbula omutindo gw'empeereza yaffe Mirage Tiles etegeeza bakasitoma baffe bonna nti tuli mukudaabiza edduuka lyaffe erisangibwa ku 6th Street GR Plaza okwena office za National Water wabula abantu ga Mirage Tiles agasangibwa ku Bugolobi Chinatown maaso ga Uganda Bat mu Rwanda Road Magule. Tuddaabiriza edduuka lyaffe temugendayo eri ku 6th Street GR Plaza naye eno ku Bugolobi gye tuli edduuka lyaffe eri wano tuyita Mirage Tiles egasangibwa e Bugolobi Chinatown maaso ga Uganda Bat wotuli Bagule temutangatanga mujje wano tuli waggulu buli kimu kati wokisanga omuli tiles, sanitary ware, adhesive, grout n'ebirala bingi byonna emiwendo gye gimu twongedde ogisalako. Edduuka lyaffe tulitereeza eri ku South Street GR Plaza ebintu twabitutte eri maaso ga Uganda Bat ebina gyebiri tusaze n'omuwendo tuli ku simu 0754 43 45 6 kumanya ebisinga wo 0779 89 399 ye Mirage Tiles. Tudabize edduuka lyaffe 6th Street ebawulira mu dduuka gaffe amalogana Magule Bugolobi Chinatown maaso ga Uganda Bat mu Rwanda Road tukyali waggulu mbyito bwezi bina gyebiri. Lubiri Nabagereka Primary School Mengo tutegeeza abantu mwene nti abaagala abaana bamu kusoma somera mu Lubiri Nabagereka Primary School mwaka 2025 gwe tulimu. Interviews tuzikola
era n'abaana tubawandisa mujje tubawandisa abaana bammwe okutuuka ku Lubiri n'Abagereka primary school yingira eri ku luguudo luli mu Ndeeba manye bisingawo leeta omwana asome ng'asomera wa Lubiri n'Abagereka ekyo kyokka kimala Lubiri n'Abagereka gye nasomera tuli ku 0782 75 62 44 wazira 0753 79 49 Rakai Community School of Nursing management ya Rakai Community School of Nursing etegeza abantu mwenna abagala okusoma obusawo n'obuzaalisa nti okuwandiisa abayizi June intake kugenda mu maaso masomo mulimu aga diploma ne certificate mu nursing and midwifery abagala okusoma temunoonya ssomero bayita Rakai Community School of Nursing eri abayizi bonna abalina certificate nga bandyagadde okusoma diploma mujje mwewandiise eri oli yenna ayagala ng'ekirooto kyo ky'omwana okufuuka musawo tolina walawola gagenda bugenzi ku Rakai Community School of Nursing weeri kuba erina abasomesa abakugu ekifo kisirifu bulungi n'omwana afuna byonna byeyeetaaga tebali bimutataganya byonna weebiri wulira Rakai Community School basomesa okuzaalisa n'okujjanjaba abantu oyagala kufuna diploma wa certificate tusangibwa kumenya bisinga ku wasimu obaga njagala kuwandiisa tuli ku 0752 6 99 0752 6 93 oba 0752 6 era yemu 93 99 Rakai Community School of Nursing nga tumaliza ina kyogamba dakikabiri tumalize ngere kumba amasimu katono. Okay. As we wind up. Yes, sir. Thank you. Neyanza Bwana Medi. Bwana Medi nga nsinzira ku nsonga ya Honorable Sekasiko. Ensonga Sekasi. Yes. Sekasi. Bwana Honorable. Ensonga gyo yogeddeko eya federal. Bano federal bagifuna dda. Mwene abafuga bava wamu mugalo limirumu. No, yensonga lwaki. Stamaha. Wemba siri gamba nogo. Wemba siri mula yensonga lwaki ono agambye wa NUP. Yensonga lwaki NUP teso akulembera gwanga. Kubanga toyinza kubanga oyiga mubi ate nawe nobba. Toyinza kubanga oyiga mubi anawe nobba. Mundaba yo karate n'obutenza kujja mu kulembeze. Yes. Boboga amanti bano ba federal bagiza waabwe nga bali mu ministry abali mu bitongole byonna nga balaba byoyogera tebikwatagana na kiri ku ground era tiwali ngeri yonna gye bayinza kwesigamu. Okay. Yes. Ate ekirala Bwana Medi ekyayogeddeko ekya UCDA. UCDA government yagiteekako era etuusa obudde neerabanga tekyakola makulu. Kyetaagisa okwongeramu omutindo si kukola makulu okwongeramu omutindo yagireeta. Yes, kwa yagireeta ate nga kyetaagisa okugyongerako. Gwalife tuyanze kasikasigalawo. Ababadde batuwuliriza ono agenda muyinza kufuga mmwe radiyo y'obujjajja okulembeze oba bali wala. Nsaba okutegeeza ebigambo bino ku CBS kuno kwoli ensonga ya federal bw'obeera wano ne bwe beekunyiza gisirikire kubanga ffe yetukabye enkya n'eggulo kakati ebyebifo n'ebirala buno obukunkumuka si bwe twagala so okumpayo baminisita 5 nga batandikibwako nga bava wano anyway ekyo si kyetuliko kati sebo kyalwala ekyo sebo. Nsaba Sebo Mukulu Medi abatuwuliriza President Kyagulanyi atugambye tukolere wamu okununula eggwanga lino. Tumusime Kyakugambye ebyaffe ate n'ebibye byawukanamu. Eggwanga si lyaffe. Tukolere wamu okwenunula kuba nakyemalira wamweyo waffe. So yebadde message ye ng'abalaga nga y'omu nga ffe tetuliiko tasobola wabula tukwatire wamu ensonga ebere ya wamu buli ayina ky'osobola okukozesa kikozese. Bannakatika musawo 226 mundabiranga ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amanya bakategedde Sekasi Christopher MP2B katika musawo constituency. Mbadde nsaba ekitiibwa ensonga z'ebyobuwangwa zijjemu ebyobufuzi.
Okay. Yes. Hello. Hello. Atikati ndo zivuddeko. Hello. Kwata tulabe. Hello. Msonyiza adde zizze kati zivudde kwata mnatulabe. Hello. Hello. Mhm. Kwesefliba ono yesenda wala John Lennon ono embuya. Hello, musonyi usimu zintagalako bwe zityo. Rwanda we oli madde mukoti nyiga oli Capex. Hello. Wanji. Wale kuuliriza. Tewe wale kuuliriza sebo. Ono kino Robert okubenda Kaseke Central. Ani ono? Kironde Robert. Osinzidewa. Nakaseke Central. Yeruwe Nakaseke Central. Eno Alan Sebunya. Osebunya. Osebunya. Sebo. Wadde ogamba kisebo. Yentesa. Sebo. Madde mbuuza mukulu Sekasi. Engineer. Nti mpuuga ye bamuyisa abaddeyo anti president agala tukwatire wamu. Bakubuuza mpuuga abaddeyo sebo. Ffe tabaddeewo naye president kyayogedde sebo nga gwe atabaddeeyo agambye ebigambo bino nti ffe twaniriza buli akomyewo eka naye bw'oba wagenda oli Reverand oddanga mubuulizi. Hello. Bwana Medi. Wanji. Okwereza eggwanga. Balekuliza sebo. Ono yesenda wala John Lennon. Ono embuya. Ono mugezageza mbuya. Entesa nange nebaza nnyo pulezidenti waffe Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu okuddamu obulungi Jeno Muhoozi. Okwadde Jeno Muhoozi ayogera abalaata naye pulezidenti amuze mu ngeri ennungi. Okay, tweyanziza. Hello. 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 Mutusonyi simu bwezito sinyangu za kuteba butebi nwana nazo naye management ijazitereza tumusime sibula abantu baberu niye. Okay, neyanza nnyo Bwana Medi, nebaza nnyo n'abantu okutuuliza, nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okututerawo radio eno ne tuyisizaako amaloboozi gaffe. Ate nebaza nnyo abantu b'Erwemiyaga b'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Ate nga mbasaba mundabiranga ddala. Nze tumusime Geoffrey Ndengana. Akatalekeka. Bannayuganda mwenna babadde ku radio Bwajjajja. Akatalekeka kali nti buli omu w'oli beera mugumu 23 mugumu obuyinza twabututte.